nze Waswa Emmanuel ngabulijo osinzira ku mukutu gwa Waswa Emma Trust Media subscribing ku mikutu gyaffe ebiri tusobola okubanga ate otwegattako onakulwa leero ntambuliddeko eno enabweru mu the ghetto area bayitayo mu Kibwa abamanyi nabweru nansana Kibwa gye tuzze program ekutusibako Biva Organic Access Building enamba ya Biva kweri ku screen never enough of brand shoppers nabadde invited by someone wembadde simanyi nabadde awo nankubira akasimu nangamba amanya ge nti ye zaidi nangamba nsaba John kyalireko konza nangamba nkwegere jangu ndabeko konze kale nga omanyi nti Emma asitukira mu talwisa nsonga bwe baze bandagirira ngezo okugguka nga ntukidde mu maka n'ekifo kino kyentegeddeko nti bakiyita ZNK Arts era nga ndi n'omukulu zaidi yennyini sanyusa okulaba ku ssimu oli otya? Ndi bulungi ssebo. Obulamu bulungi. Ojja kwogeza amaanyi ng'agange. Okay. Oli bulungi? Ndi bulungi ssebo. Kibali ku ssimu. Kale ssebo. Biri bitya? Oye, tugeza wankubidde akasimu kansembere bulungi ompule manja ganyo olugambo. Nongamba Emma jangu. Ssebo. Sebo. Ontuuse. Ai, sanyusa okulaba. Amanya go gwani. Amanya agange nze Kafeero Zaidi Najjib. Yes. Kyekire kigambo Z. Ebya ZNK manya gange mwe najja abbreviation eyo. Wow. Yeah. Ntukidde mu lujja nga mujjuddemu ebitiititi ebifaananyi ebisiige ebirungi ebintu ebyewuunyisa like it's an art gallery. Exactly. Omuzungu gyayita art home. Yeah. Man, ebintu byensazi binneewuunyisiza nnyo. Sebo ekisooka kya byonna. Sebo. Wano wani wondeese. Wane eno we tuli gano maka g'abazadde bange. Okay. Yes sebo. Wano wene ndi waka era wenkolera wenjiiza. Wokulidde wobeera. Wenkulidde era wembeera. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 25. 25 oli muto nnyo. Yes. Oli regiment wange. Sebo wabadde ompise kujja kulambula bino? Kwegamba nakuyise lwansonga mbadde nkufollowinga mbadde nkulaba mami emange ebintu byokola binsanyusa kale va mu kusaaga walayi nkugamba mazima ng'ebintu byokola binsanyusa naye ndabanga walayi neetaaga mwami emo John kyalireko nze siganawo okukyalira mu ndi musanyufu nnyo kubanga ndi n'omusajja ono kubanga ndabye nga ojja oyamba abantu ab'enjawulo oyina kwegamba olaze ensi ebintu ebisinga abantu bye badde batalaba. Okay. Ozibudde ensi amaaso otuuse mu buli every corner of Uganda. Era ntudde bannyonnyola. So kati munange I was so excited okulaba the work you do on YouTube nesalawo nkufollowing ngamba one day nange neetaagako omusajja ono atuukeko mu ghetto zaffe eno alabe kiki amazima kyenkola tomanya ayinza nange okubaako kyanyamba kuba ayambye abantu bangi nze zaalaba ndaba abantu bayamba ate nga buli waava alekawo ssanyu jereere oleka otuusiza obulamu bw'omuntu. Nze bapita Waswa Emma the beast tugamba nti we make the difference. We make it happen and we give a smile. Wow. Ekyada kimanyi mpozi nga kasonda bawemba ndi tewaba nnaku liba ssanyu jereere. Ssanyu lyokka nange ndi musanyu. Okay. Yes. Omanyi ndwawo nnyo okufuna abantu abansiima. Ekisooka kya byonna. Yes. Kiki kyojjukira kyongamba nti mu butuufu Emma yankolera kino? Nze Zaidi Najjib. Nogamba nakikolera community no n'owulira nga kikusanyusiza nnyo n'otuuka nga akankuyite. Mwami Emma. Yes. Oyina omukyala gwegamba oba ngambe watuuka gyali kwegamba naye yali takisuubira naye bambi engeri gy'omuhandolinga engeri gy'omukamfatinga n'obaako obubaka buwamuwa kwegamba n'omutunuza eri ensi ogamba ono omukyala Sophia. Yeah, dagi. Wala nali musanyufu nnyo nalaba story eyo yankwatako. Ale Sophia. Otantusiza laba ne mu Bungereza bansomyeko.
Okitegedde? Wallahi, I was so excited. Omukyala wamulekanga omukyusiza obulamu bwe nga mukyala musanyufu nnyo. Ebintu twabikola bali kusiima. Ffe enkola yaffe ey'ebintu. Era naye nagamba ono omusajja alina kye yeetaaga. Yeetaagayo ekintu. Kati kambuzeemu kati. Yes. Ono art piece zina mu lujja zino. Yes. Zaani zikolawo ki briefly? Art pieces zino ziri wano zonna ezitwetoolodde. Nze nzikola first of all. Gwe. Nze kennyini. Be serious. Nze kennyini gwotudde naye. Okakasa gwabikola? Nze mbikola nga obiraba wadeeno. Era bwe nalaba bwezze nga nkufollowinga nemanya nfunye eriiso ettuufu. Nze wotuuka ku nze oba olina liiso piwa. Liiso lya nsi lino naawe. Nemanya nti bino gwabisiiga bino byonna nze mbisiiga mukama wange. Mulimu ebisiige, mulimu ebibajje, mulimu sculptures ebibumbe, mulimu kagamba every kind of artwork wandibadde weetaaga kubanga nze nasoma industrial art and designing. Industrial art and designing? Exactly. Bakola biki ebyo? Industrial art and designing basomesa about art. Every sector of art. Yes. Baba gisomesa. Okay. So go bakuwa kyonna nga you have to specialize at the end of the day. But for me, I end up doing everything. I didn't specialize. That's why I have the variety of works here. Ndaba wali eri kali kati nnyo kiri ekiti kiri kyendaba. Kiki ekyo? Like ndaba kama chupa ga bia. Kama chupa n'amaglasi. Kiti ekyo nakikola nga njagala kulaga nti specifically cham hotels oba bars. These big bars. Otyo? Nti big bars zibaako ne section ya VIPs. Ba VIP betaaga nti ajja kugamba nzize okunywa mpanzi mperi. So guli oguntu okola gukwata magirasi. Kati ekyo kyonna kikolanga bwe kiba mu VIP omugagga n'atuula. Bw'atuulamu esection eba y'abanene kitegeeza waba n'abalina kyayagala okunywa nga ye ajja genda yegireko nga ye ajjeyo ne glass agambe nti nywedde wine what. Kwa wine goteekako ekyo ekiti of course automatically abawa bbeeyi aba ne class waayo. Ekitegeeza eyo ekyo ekiti bakituuzaako wines mu mabaara ayagala ogulolonda awo. Mu VIP section. Si buli wamu seno ffe gye tulaba ololo. Mu VIP section nti omugagga ajja kwakangeze for example ajja kwagala bereya. Ekitomu side emgola nti emirandira gye nateekamu hose. Side emu kuyinza obbako bereya endala kuliko siroko endala Martinelli. Yes. Kati ye gyayagala gyanywa kuba already amanyi price yayo. Tewali wawalagi. Teyeetaaga waiter every time waiter. Even the glasses they are there. Amanya kyakola. Like you're so creative man. Byinsobedde nze saagala nkulimbe oba nfuna bulungi nnyo. Yes sir. Kati ate nengera omupiira. Tuyina omupiira kuliko n'ekimeeza. Yeah, that's a center table. Center table bagikwesa ki? Center table ogiteeka mu ddiiro lyo. Kati nga bw'ogiraba ekuyamba okuholdinga ebintu byewandiyetaza okubanga in case ofunye ba visitors koba oteeka ebintu ebyo. Kwega mmeeza it's a table naye nga it's so unique in its own way. Kati eyo mmeeza erimu ndabako omupiira gw'emmotoka simba empiira gyaffe. Mukama wange omanya abagagga mwina embeera nawe mwami Emma nga sekusasodde. Otyo omuggyako empiira ku mmotoka musuula busuuzi golaba it's a waste. Naye kati nga nze ati Zaidi Najjib nze nkirabamu ate waaka nkirabamu omugaso. So omupiira gwo gwennyini gwe wakwata n'osuula nze ngenda gukwata nzijje modifying nguteekeko waaka wange ojjemu ekiramu. Nzijjemu ekintu ekiramu ate ojja okigula. Anko Najjib onkubye akavulo muganda wange. Like something I'm seeing there. Yes. Waliwo glass ziri. Eyo akakalabirwamu akakaliko Uganda cranes. Crested crane. Yeah, that one. That's it's called mosaic art. Mosaic art. Yeah. Mosaic art alimu ebika omu asobola okukozesa ebyayi ng'apanga byayi. Yes. Nze nakwata glasses zina breakinga nempangamu ekintu ekyo nensobola okugyayo image. Era olaba nti oba ogitegedde nti it's a crested crane, then it means what I did is right.
Yeah. Mosaic art kwe kwese ebintu ebimenyefu. Exactly. Nopangamu ekintu ekiramu. Nopangamu ekintu nobako image gyojjamu nga eyo image. Omulabi kasita agitegeera nti you did this. Yes. Nti nsobola nopangamu face y'omwami Emma. Mwekyo ekintu. Exactly. The mere fact that kitegeere nti yo ngaali Crescent Crane. Owakola. It means what I did is right. Kyenakola kituufu. Yeah. So from olulimi olwaffe tumuyita mosaic art. Naye nga kati katono alimu ebika bingi nnyo. Ebintu bino si bya bbeeyi nnyo. Nze abaagala obigula. Ebintu bino price. Era obikolera baani? Ebintu bino sijja kulima nti bya bbeeyi. Okay. Si bya bbeeyi. Art buli omu amusobola mu affordinga unless nga tomutegeera. Naye everybody can afford this. Kati waliwo asobola osanga ekiti ekyo n'agamba biki byompa. Kitegeeza ye takitegeera. Ekyo kiti ekikolera muntu akitegeera. Kikolera muntu ategeera what design is or art is. Kaso kentulie byentegeera kati. Mami Emma nkoye scenario. Yes, Emma. Nasomba ebiti ebyo. Nga bangamba nsomba nku. Osomba nku kituufu. Bw'obala osomba enku. Bwe namala osomba enku. Nenzija nenzikolako emirimu gyange. Emirimu egyantwalira obudde. Yes. Kati ate essaawa zino oli bw'ayita wanyeenya mutwe. Yeewuunya. Yebuuza. Kiki ekitandise okugwa? Yebuuza kiki kino. Kiki kino. Ezaali enku. Mwavaamu ekibumbe ddala. Mwavaamu waaka. Wow. Ezaali enku mwavaamu art piece. Mwavaamu art piece ezaddala. Exactly. Anyway, bajja kinsemberezako nkisitulemuko kati nze ntandise okukwata byentegeera. Ono ndaba oyo Pepe Busi. Yes, sir. Bino bw'omala okukola biri ebiti n'obibumba. Ng'osiiga bino. Obudde bwange obwedde. Osiiga. Ng'asiiga. Biri by'okolamu ssente. Nabyo binkolera ssente mukama wange. Anti kati natandika na bino olwansonga bye bansomesa ku ssomero. Biri magezi gange. Bw'ali osoma wasoma kukuba. Batusomesa kukuba na kusiiga. Yes. Naye then ebisigadde omuli okubajja. Ago magezi gange. Magezi gokola sculpture. Yes, sir. N'ebyo ebibumbe gwo bibumba. Ebyo byonna nze mbibumba nga obiraba. Ebyo bigendamu ebimuli. Yes, sir. Daba omukazi anywa sigareeti. Oba batugamba ebifaananyi binnyonnyola. Olota eringa kyawo. This lady nakola ekintu kino okulaga kugamba nkikunnyonnyola entya. Daba faces ennyikaavu akuteka sigareeti. Omukyalo ono omanyi Emma buli omu aba n'ebizibu. Mu nsi teri atalina bizibu. Naye kisinziira ebizibu wejjako otya stress y'ebizibu ebyo. Abasinga banywa mwenge. Abalala agenda mu church n'asaba. Omukyalo ono ye nga ye bambi. Olw'okuba nti she's a street woman. Negwe guy wasiga omukyalo okulimba kubi. Olw'okuba nti talina kyakukola. Ndowooza sigala oyo. Yamutwalira ebyo. Yamuggyako stress. Kyetwandiyise stress. Boss. Wasiga omukazi. Okulimba kubi. Omusiga enkanya nnyo obukadde bwonna n'obujjayo. Yes, sir. Kanso kembi umuzembino. Then what is this? Then it's also a center table. Kuno batuzaako ndabirwamu. Yes. Okay. So, should I ask something about art? Go ahead. Abantu abakola art? Yes, sir. Babanga ffe tukola amawulire nti obola ogaagala. Is it a talent? It's a talent. But sometimes, bw'oba okyagala, it turns into a passion. So when I see talent yokuba art, can I just start nendandiko kuba? If you have the passion of it, you can learn to draw. Yeah. But you can't be better than that one in that talent. I'm not sure about that. But what I know, if you have the passion of it, nchagala, you can do it better. No muntu alina talent, in fact. Yeah. So ndaba akagali wana kaliko bia. Kali biki? Kano kagali. Kati kano kona kakolera abantu asagala gena mu bbaala njaga abba wange. Enguli yagala otamirire wakanga Museveni kugamba. Exactly. Sagala gende eri balekana, sagala gende eri bajja kuncyankalanya. Kana kagali kakodingira botto yeyo. Ngeri ku meza. Ngeri ku meza. Buli akyalo mugambo munge guli ku gali. Kasita mutuula, kasita mukiringamu,
otumya butumya amagiraasi oba kuba ate with time nginako ngenda okukola nga nayo kalina glasses wano nga yomutuula it's done. Ediga bino gwabisobola kano kakolera bulungi. Then is this a camera pic? Oh. No. Bino byonna mukono. Guno mukono? Yes sir. Gwokola kala na mukono wakuba nti framing gwenkozesa ate alabika nga owa digital naye ngenda kutuuka nkole framing owange kintu kirabikire ddala nti mukono kubera kati nolanga nawe kya police posokolete ekyo awo mukulembeze w'abantu muntu wakirabira ewala ayinza olowooza ki kamera ndoza nawe okiraba kati bino bye bikifuula digital way kati gye njagala okyusa njagala tandika okukola bw'olusiga omukulembeze wali olowooza ki mbaziramu oli ku mukulembeze wagwanga sebo omukulembeze w'abantu gwe wasiga omusajja kuva buto mwagala Kyagulanyi Sentamu yes andi bweyagalanga Bobi Wine kati no Kyagulanyi yo muntu kuba ndaba yegosinga okulira example yo muntu omusajja oli yatukukanda esoma kumanya yogera ekyamaaba bakunone sajja kwandageze dda mbaga bugambye aliwo sijja kulimba omusajja ono ye wanjawulo mbwa gireke nofaayo just leave it kati kambuuza ekibuuzo do you have people who help you here abakuyambako okunyambako mu ngeri kimumema akuyamba okukola ku mirimu wanze mba nkola n'ediga n'abalala ninawo abaana nga babiri naye saawa zino bagenze kuyiiya omu asoma omulala yagenze kuyiiya mbeera nga omanyi nti ebya art tebihaninga daily oba tebikolerawo so muta n'agenda n'abaako kiyeeyiiza nze nange neesigala nga nkola ekyange. Bannayuganda abalungi, this is talent. Mugamba ati tuna mirimu, but someone has created his own job. Omulimu guli wano gutudde. Ya connecting omuziki guli wano muganda wange. Hey! Omuziki guli mupiira gwa boda. Mupiira guno mpiira gwa pasola guno. Muyateeka enguliko nga bulaba guli ogwange. Muyateeka omuziki. Things are so nice. Bino biki byenda bano? Gana mabanda. Ago mabanda. Doza bambu. Baga tukubyanga bukubya fenno ku ssomero. Munanga atenze nga inamu omulimu mungi. Omugo gwa mabanda ogumanyi gwe gwavuganga buladi. So ekyo kikolanga kikimuli? Kati aga mabanda go gakolanga bimuli. Era kyova nagateeka mwezo vase. Eze bimuli? Yeah. Naye nga ate gasobola okukola ebintu bingi kati gasobola okukola ne gundi ng'amataala. Amabanda? Yes sir. Sembade megakolanga kiboko. Wow. Things are just amazing. Byenda abantu bikimu kirungi kyerere. Yes sir. How long does it take for you okukola kanonyemu wana ekizibuzibu? Omutingo ogwo gukolamu ekiramu? I think it takes a week. Week namango wajja kintu ekyo kimu? Yes sir. Guno? It takes a week. Lwansonga emiti egyo girina emirimu. Olina okugufuna osumbuleko ebikuta bikaguba mubisi olina oguleka gukale kati n'engeri gyogwanikamu oguteeka ewantu nga tewali kasana kiyinza okutwalira obudde okukala. Bw'ogusiga nga mubisi langi takwatako? Kiba tekijja kunyuma. Langi asobola okukwatako naye with time atuuka n'akola ki? Nekyonooneka n'abaako. So kinyuma kiri dry bulungi n'okuwawulako kuba mbiwawula ebyolaba. Bannayuganda bangi nkakasa abategeera bino ebintu abandagala oteeka amayimba gaabwe ag'ebbeeyi. Oli yandiagadde abeeko n'ekifaananyi kya principal ekya Rwema waki omukyalo oyo ekya Rwema kiri wano. This is so nice. How do they get them? If you want such an art piece, onkubirako, I have my phone number. Yogeza maanyi wano tuli ku ssente kati. Onkubirako nina balina kye bandeetettewo. I have my phone number. I don't know, piece is incomplete. Kino ki? Kiringa kisusunku taala. Yeah. Bali wanga mbatya. Eyo lampshade number. Ogenda giconnecting ebere wired?
Yeah. Eneba ya sente ngammeka? Ngewedde. Kuba kati nogifuira. Nogisiga. Oh, tenaba kugwa. Naye weba ewedde kabanga mu 15. Nga 15. Wow, these things are so nice. Kati kirungi ozze. Weereza ku biri ewaleko tusembeze kwano. Wale cha tuseme namba y'essimu. Namba y'essimu eri 0750 okay. 30 20 36. Neya M10 eri 0770 50 9801. Angafuna Najjib Arts. Ofuna Najjib Arts. Atafunye Najjib Arts okubiranze ne mukutuusa kubanga enamba engejja gisomye ng'abazungu. Naye nga osangibwa muno mu nabweru. Nsangibwa muno mu era musinzirira. Kituufu. Abavubuka abali batenda abagamba nti tebalina mirimu obaga wakaki. Bananga abavubuka amazima gali nti teri muntu atatondebwa nga talina kitone. Buli omu alina ekitone mwami Emma. Okay. Just weezuule. Weezuule kiki ky'osobola okukola. Okay. Awo ojja kufuna omulamwa, ojja kufuna n'entandikwa. How is the market? The market of these stuffs, by the way, no gend marketing food. Wano wetuli kuba bino ebintu babigula muyenga. Yeah. Babigula ntinda. N'abangi abadde bagezaako okuŋŋamba try Ntebe, try ntinda babaako abantu. Naye mwami Emma ntambudde ebifo eby'enjawulo. Noonya oli wakupangisa tolabawo. Sirabawo. Ate wolabawo nti ofunyeewo. Wali so expensive. Wali so expensive. Nga toyina ngeri gy'otandika kola ki. Kukweyimirizaawo. Kweyimirizaawo. So, okay. Nga sente ndabira ddala nnyingi. So these are all things bye mukola. Yes sir. Wow. Kati let's also lamp shell. Naye tennaggwa. Kati ene fene kitula wano wansi. Oba kino kye kitula wano. Kati eno yo. Eno eri yokka. Era naabe ewedde ettala ligenda bba muno. Kuno ngisiige. Switch ngiteeke either one. Okufuna. Then ettala liba likuba muno. Sport season ozolaba oba gaps. Mweyitira. Mu lights mwezigenda okuyita. Yeah. Kati eno yo bulb egenda bba muno. Kati eno eringanga ya study. Yes. Ezasomerako. Zebasomerako. Ono sisi abasajja? Ya oyo mwami Apostle. Mr. Alex Mitala. Nanyine essomero lya Good Samaritan just wamusiigira. Okay. Aha, nyina akalujjo ke neebuuza. So okwate wano. Buno obuntu especially kano. Wona akala. Buno tubira butegeeza ki? The love of Africa. Description ya buno obuntu. Bwamulaba nnyo. The love of Africa. Mugeza kujja African. African nature, Africa. What we are, what we have, our mothers. Yeah. Nze nga sinawa kuba piece ndala yonna nti oba nkuba oba ya muzungu oba ya ki mbesingira nnyo kufa abaddugavu Afrika. Banaye tuli bagagga nnyo mwami Emma. Naye lwakuba tetumanyi tuli byanguzi bwatusukkako. Kyogere. We are so rich. Africans, we are so rich in mind. Kati nga kano kana buno otubera buteringa emboozi ne yaddala. Yeah. They have a story to tell. No. They have a story to tell. Ono si gundi Chimpunax, smart Chimpunax. Yeah, Chipmunks. Chipmunks, uno obuzanya film. Naka mugana wange. Mr. Najjib. Yes sir. Ondaze ebintu. Bane Uganda, just come obviously ngovubuka ono. Najjib Arts okuva ku ZNK. Let's support our people. Ayina ebintu ebirungi ddala. Nkakasa ebbanga tumaze nga tulaba sheeno. Obedde efaananyi omukulu abikuyisizaamu n'obiraba. Mukulu. Obedde abikuyisizaamu n'osobola okuba nga obiraba bulungi nnyo. Ne tulaba ate ekiddako. So, I'm so happy to be here. Webale kunkyazaako. Nze nsinze mwami Emma. Nze nsinze. Nze ni musanyufu mwami Emma ozibula abantu amaaso. Nze kennyini. Naye natandika okufolowinga. Nindabanga nabo musajja ono. Najja atuuse just. Buli esanyu ng'omuntu anjogerako ekintu. Kubanga some of us we work to change. Nalabanga oyina gy'otuuse. Ebyo bagenda bituteeramu. Oyina gy'otuuse. Abantu gye batamanyi gye batatuuse. Abantu balina ebintu by'obalaga. Olina obulamu obulala. Banaye abantu abalala bwe tutamanyi. Tuyinza olaba nti oli bubi naye ng'abantu bali bubi. Nze mwami Emma nalaba emboozi ya Sophie gye wakola. Nenkwata nako.
naye twakyusa obulamu bwe. Exactly. And that was something great. Omwana we yafuna ebisigadde bangi tubakozeeko bamirako tubajjanjabye okitegeera. Yes, tulisiza abantu. Actually, I have fed over 50 families in a period of 2 to 3 years. The charity that you do. Charity. Abantu bangi best abantu batalabye ko be bangi nnyo. Muve ku bano mulabako. But there are many people there batukira mu counseling what. So chobola omujije omutonga mu buwanga you come jangola be waka wawe kola biki. So I had to pay a visit. Nzigenda be nkulaga ensi. Oba ofuna bulungi nnyo. Yenze so kwenjoying emanye the talent you have. So guys, you can support this gentleman mumbera yonna. Yako bikukintu okusinzira ku kugunizo zokola charities. Nze nasazeewo onkyalire naye nga nina ekirabo kye nkutegekedde. Siwuliddewo olulya. Bino bisooka ebidde wansi. Ogambye otya? Mbadde bulijjo nkulaba nagambye ono Mwami Emma Waswa officially nze njagala jjo kunkyalira nga nina ekintu kye mutegekedde ekirabo ekyange nganze. Bajimpe. Kwa mazima nsiima. Mwami Emma. Olaba waliwo ekintu kino nakibisse nga saagala okirabe. Naye kankikuwe mu butongole mukama wange. Era nkusaba tombuliddeko kirimu. Sina gye nkitwala. Nsaba busabyo okasiime. Kuba waffe tonna muntu gwomanyiyo. Kalabo katono nnyo Mwami Emma. Tobale kutuzibula maaso, webale kuyamba nsi, webale kulaga mukwano. Kino kirabo kyange. Kirabo kikyo. Inam. Nzikiriwo kisumulako. Okkirizibwa mukama wange kikyo. Kikyo. Okkirizibwa. Gwe kola osirike. Okitegedde. Kola osirike. Ne bande Emma kati juzi bakamala okumpa okunsomako e UK. Wow. Bantadde mu project se basoma. Kati ompisa ompe ekirabo. Kachibikule. Okisaana, you deserve it. Yediga. Nagamba va ku camera tu presenting babiri wagana. You really deserve it. Gwe. Njagala mba musoko kira basinze. Mulaba ki? Ngedi gola baki gobo ngamba mukama kakwatira ko wera bulungi gwi soko linde mukatono okimanyi ntono yenze oli musajja w'amaanyi. Mwami Emma oli musajja w'amaanyi. Nze nganze zaidi Najjib, you inspire me. Kino ekifaananyi ukiri fojo ke kifaananyi kye bankubira gulina photoshoot. Ekifaananyi kino kiraba kino kiwa draft nze wano. Yes sir. Befaananyi ene saati kweri wano njina esaati eyi yeyo yennyini eye saati njina va mu kusaaga njina eri ku Facebook page yange ku YouTube njinako. Yes sir. I have this pic. Wikiri fsoko jibatere ekifaananyi ekyo nkakasa nawo kiyina the guy kino kisibu ku bifaananyi mulamu bwange ebikyasinza okunnyumira like va ku kino kiwasiize. Yes sir. Kati njogera mu origino yakyo eya kamera. Kyekimu ku bifaananyi ebikyasinze okunsanyusa. Bera nyimideko ne posing nga nenga mutuufu bankubye picture. Kyogamba nakoze choice no. Najibu. Bane wankoledde ekifaananyi. Kana kasati kadiri ngawe kali bwe kati onkalina. Bwetyo bwe nayimirira nenseka bwentyo. Obanse ne banyiko kiti kimuze manyi okuseka. Yes sir. Hey. Mani wansiize. Kati kambuze mukati. Yes sir. Okirowozezaako otya? Nze okusinziira ku by'okola. Okusinziira ku ngeri gy'okyusiza obulamu bw'abantu. Okusinziira ku mirimu gy'okola Mwami Emma. You inspire the world. Nze omu avuddeyo njogere. Era nkubuulidde amazima. You inspire me.
You inspire me. Nange njagala ntuke maaso eyo nga bwe nfuma nfunyemu. Kale kuba sigwayina ennyo. Naye ekitono ky'olina bambi. Ekitono ky'olina. Kwengabanyaako n'obudde. Ogabanya. N'abalala ne banyongereza. Actually, abakola charity zange. Abasinga bannayuganda. Yes, sir. In fact, bannayuganda basinga okusupportinga ebintu bino. Bannayuganda bampa ssente zigenda mu charity zengabako. Bamama fiina abo n'abalala. Kyatunuulira ekifaananyi kino sikitegeera. Wakisiigisiza ki? Tosi. Ndabamu ebintu bisategeera. Like, explain to me. How long did it take for you to do this? It just took me 1 day. Olunaku lumu? Yes, sir. Bulijjo nkubira essimu nga kino kyoyagala okundonetingira. Yes, sir. I'm really humbled. I'm so happy. You deserve it. You know. You deserve it. You deserve it. Najjib, thank you so much for my pick. Bakita batya mulimi olwo art? Portrait. It's a portrait. Bampadde portrait. Portrait zibankoko. Portrait. Mami Emma. Yeah. Mbadde nize ndabe ongambe nti. Gwe guy nkubulire. Wansize n'omalayo muganda wange. Smile yeyo. Ate njira eriko original. Yenze kennyini guza waliwo omulala awo gwasize muganda wange. Guy. Yeah. Pesi ya mulembe. Bino sibisobola nzo okulimba kubi. Naye gwe guy wansize nga yenze. Bade ne yanziza sebo. Mukama. I'm so humbled. I'm very happy. Webale nnyo okunzikiririzamu. It's my pleasure, Mami Emma. Webale nnyo ekirabo kyange kyompadde. Bada yensiimye. It's my pleasure, for real. Kati kambuzeemu. Yes, sir. Singa mbadde ngula kigule. Kyandibadde kya ssente mmeka? Era gwe client. Client? Kubanze siinaamu nnyo naye client oba okyagadde just mitwala ga abiri gokka ngamala. Wakutte emitwalo 2 n'ogansigamu. This is worth 200,000. Kyokka ne kya kamera bwe kiti kiba kya mitwalo 5 oba giwera. This is talent, this is time. Man, omwana yansize n'akatagga. Ne mwana maama osiiga. You deserve it. Kwe guy wansize ekifaananyi. Najjib osangibwa wa? Nsangibwa Nansana. Mu Kibwa. Nabweru. Nagabako ekifaananyi bwe kiti mu December. Naye nze nasiiga like nagenda mu studio ne mankola ekifaananyi ne nkiwa Dr. Beef Organic ne nkimudonatingira. Nakiranga okimuwa. So nakimuwa nga ngeza okumusiima for sponsorship era yebantambuza okuntuusa ne wano like yomu ku funding projects zenkola online. So ne nkimuwa. Naye what goes around comes around. After 3 months, nange bampadde ekirabo kye kino. Man, gabo osirike. Naye nsanyuse. For real. Ugandans, I call you. Buli omu ayagala portrait ng'eno. Buli omu ayagala ekintu ekirungi. Bagamba akuwa gwowa. Mbakoowola. Atawulidde namba ya Najjib. Kuba kuyange waakiri. Nja kuwa ya Najjib. Obubuka ono. Ola appreciation. Ola omukwano gwandaze n'okusiima byenkola. For real, mbakoowola mwenna bannayuganda. Stand up musupporting abantu nga bano. For real, I'm so happy. I'm very humbled. Okubanga you took your time. Nonsiiga. Nze nasinze. Kwa nakikubye nga njagala ate nga nnyumirwa. Nga nina musanyufu nnyo. Yeah, dai. iPhone yaffe eri wawandikubye ku kifaananyi. Bannayuganda kye balina omumanya nti omuntu okumusiima tekyetaagisa kubanga alina kyakkoledde. Wabula Mwami Emma nze okusiiga nalabye nga tewali kyonkoledde naye bambi by'okoledde abalala okyusiza obulamu bw'abantu. Kati muli ne neegamba singa abadde nze nandibadde nkuwaaki okitegeera. Kati nze mu kusiima ne ngamba musajja wange mu mulimu gwendimu era gwennyini mwe wansiimidde. Musiimidde. This is so wonderful. Nje bujja tomanya abana okubuuma ndi kubuuma.
Program so anagyongerayo. Just read for me your number. Well, my Airtel number is 0750 30 20 36. 0750 30 20 36. 36. Yeah. 0750 asatu oba 0 30 20 36. 0750 asatu 20 36. Kati ateri ku WhatsApp ya MTN. Katwagala WhatsApp okusinga ate katunaayitireyo. Oba nkubirako. Obakubirako ne tukola program. Kati ku WhatsApp. Then ku WhatsApp ya MTN eri 0 770 50 98 0 Oba sekyo byonna biganye. Nsindikira message ongambe njagala Najjib ankolere ekifaani bwe kiti. Njagala Najjib ankolere omupiira guno ogw'emmeeza. Njagala Najjib abumbe. So kompe ku gubumbe buno boss. Ankolere art piece efaana bweti. Ofuna tekigwa. Akolere ekintu ekifaana bwe kiti. You just call on me. Oba WhatsApp message. Akolere ebintu ebirungi eby'omu nnyumba bino ndibabiteeka mu nsonda z'ennyumba balina ennyumba ennungi ez'ebbeeyi. Exactly. Ne hotels ennungi. Man, kino so kigabira omuntu wo n'omuganga wadde oluku. Kino kiri horo. Tusano kisaamu ettaala era ne kimwa light. Ne kikuwa light. Yeah, so mukazi wakunyiza ng'ojjayo oguti ng'ogutunulako. Ng'omugerageranya kuguti. Oba sekyo wali ekifaananyi nga kino mu nnyumba bwakunyiza ng'okitunulako. Ng'ogamba nja kufuna omulala anaazaala omwana. Okitegedde oba bibiri wali? Bitu biri n'ebisobola okujjako stress. Ebisobola okujjako stress biri wano biyitirivu nnyo. So that is it. Anyway, thank you so much. It has been a great show. Nebanziza nnyo. Manya nsiimye. Webalire ddala. Nze nsinze mwamema. Amina. Mubeere bulungi.